mwami Muwanga Kivumbi okufaananako n'abantu abalala bonna aba MP abayagaliza ennyo takoze muntegedde era omukyala Namboze byali mu kwogera ayogera bya bulimba mukyala Namboze ali mukola kye tuyita reverse psychology ayagala nti bwe kinaamutuukako emukono abeere nga yabagamba dda omwise fala naye kisoboka era Namboze takyasobola beera mu katale k'emukono Namboze tumuchallenge nga agende mu katale k'emukono gye yakolanga ewamma yali muwooza agende mu katale k'emukono ayimirirayo ababuuzeeko tasobola kati agamba nti ba opponent kati obululu bwe buli ku NBS kwe buli era sanga NBS yali eronda Namboze yandifunye 10 ku 10 kubanga yabeera okwo neyejaga genda wejagire mu community abantu bagenze bakoowa ebituufu nno Namboze ate tebalina kye bakoze kati Muwanga Kivumbi ne Muwanga Kivumbi kati eyo sikiru kankubulire kati fa basoma psychology tumanyi ekyo yabadde ateekayo kijinji nti bwe kijja babeere nga bakola be batugamba bakole eggaali ne bagikola kati bo lwaki tebakoleza abo otubulira kukola gaali ate nawe tonnakola iyo kati besides Muwanga Kivumbi bamuwuliriza kati ekyagobeza Muwanga Kivumbi ekituufu Muwanga Kivumbi yagenze ku district President Museveni recently yajja Muwanga Kivumbi wonna ne beekweka kubanga Museveni akuswaliza kadaala wali ekituufu did we meet Muwanga Kivumbi you tell these people where is what happened to where this MP Muwanga Kivumbi you go to the microphone kati Muwanga Kivumbi ebyo yabitya Museveni yamala ennaku ezi Butambala Muwanga Kivumbi wonna ne beekweka kati njagala kubuulira kugamba nze alina logic ategeera gwe MP w'ekitundu Muwanga Kivumbi yabaddewa exactly awo bamuyambaliza enkofu yali agenze kola ki yagenze mu lukiiko ate nga lwalina alemu ng'omubaka kati yagenzeyo kati olwo yefudde mubaka naye nga jjukira abadde bulijjo abaisolatinga bamuyita tagendayo ne lwe bamuyita president lwe yajja Muwanga Kivumbi beekweka Muwanga Kivumbi alina ekifaananyi ng'ali ku mukolo president nga ali because president ali mu kitundu kyo ontegere bulungi nnyo gwe olina omugamba nti President Museveni kino kigaanyi watuwa kyekigaanyi ngombaka parasizira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Samuel Kalungi aka Obote tugenda kwogera ebigambo naye olunaku olwaleero tubadde tupulaganye agenda kubuuza tutandike programu y'olwaleero Obote buuza abantu baffe abali ku MS Media njagala okubabuuzaako genda maaso mwasuze mutya mwasibye mutya okusiza buli basinziira okutulaba kuba manyi nti bangi balabira wano abalala balabira ebweru abalala balabira mu kiseera ekyenjawulo kati tukubuuzaako gwe wenna wonna wooli okuba nti olaba MS Media weebale nnyo weebalire ddala era nkubuuzaako ate mwebale okugoberera n'ebintu byammwe emirimu gyammwe omaze obuuza Obote tetulina budde straight awo tugenderawo ku luguudo twanguwe omanyi nagambye Obote ensonga najja ginyonyola bulungi ensonga ya iPod gye njagala tugendeko Obote fe abamu emabegako twali tumanyi nti ekituufu NUP tefuna ssente naye bisoose kuvaayo ne tumanya nti emyezi 5 gye badde bamisinga era n'olero nga bagaba naayi ffe zaffe tuzaagala lwaki tebazituwa kakati ekisooka lwaki NUP erowoozesa abantu tebadde tefuna ssente ate ng'ezifuna lwaki ebigambo bikyuka olwaleero nga Kyagulanyi agamba ffe tetujja bba wakifaananyi naye mba mufa naye ng'olwale bagamba nti kakati ffe tugende mu iPod era ne baluwa ne bagiwandiika ensonga ya iPod eno ntuufu etya era eyanisa etya NUP ne Kyagulanyi sandyagadde nnyo discussinga Kyagulanyi naye tudiscussinge iPod sandyagadde nnyo ku discussinga NUP ekyo kyayagala si kyayagala kubanga omulama mutini nedda buli kintu kyonna kye nayogera emyaka 3 emabega ekiri mu kirabako nze omu ku bantu abaavumu ennyo nga njogedde kugamba nti nno NUP efuna ssente za iPod because nze nali mmanyi bulungi nnyo
omuntu okufuna iPod money wayino yitira nebazegaana publicly nebagati tuzifuna. Of course bo omanyi wali kye tuyita political capital nti oli bw'ategeera nti political capital yange eri mu kuvuma MS ajja kufiirako ontegedde because mu buli business oteeka okubeeramu nti kibayita investment kati olina okutegeera where capital wange aluwa kati capital wa Bobi Wine has always been mu butamanya bw'Abannayuganda. Kadem Political capital wa Bobi Wine atambulidde nnyo ku butamanya bw'Abannayuganda ate si musango gwe kituufu. Bobi Wine okubeera nti Abannayuganda okubeera nti babuyabuya nga bwe bali si musango gwa Bobi Wine. Ye basaba kwate babujega ye kati Bobi Wine musajja mugezi yali very opportunistic bulungi n'ategeera obunafu bwe buli n'abukozesa oyo gwe tuyita entrepreneur fe abasoma ku entrepreneurship ontegedde nti entrepreneur yenna bw'atuuka mu kyalo n'agamba nti n'atambula mu bwati n'agenda n'adda ng'anoonya capati nga taziraba ng'agamba nti wano kanteekewo mudaala kituufu ontegedde oyo ye entrepreneur omutuufu. kati Bobi Wine azaana entrepreneur yakozesa sikiruzize n'amanya obunafu bw'Abannayuganda bwe buli n'ategeera nti obunafu bw'Abannayuganda obusookerwako obutamanya n'abukozesa bulungi ogwo si musango gwe era tewabaagumunenya. Ontegedde bulungi nnyo ogwo si musango gwe era tewabangayo omuntu avaayo okunenya ku ekyo si musango gwe ye nga opportunistic person yakozesa opportunity n'agikozesa buki bulungi. Awo tuveewo tuddeyo mu 25 nga bakuliyetinga ekintu kye bayita iPod 25 oliriza iPod yeyingira wano 2 but was formed in 2009. Yes, kakati ebirowoozo bya iPod bitandika 2 ontegedde 25 era omuntu aleetesa wano iPod ebina by'obufuzi omuntu aleetesa wano iPod bamuyitaani Besigye nga tumaze okugugulana mu 2001 President Museveni atandika okuyiiya ekintu ekiyinza okumuyambako kubanga leka nkubuulire politics ono mwe mumulabira wano ne politics si waffe baani Abafirika Abannayuganda Abafirika si byaffe bino bino si byaffe tubyesibako bwesibi politics w'Abazungu era n'enfuga gye tulina ffe ng'Abafirika oyo Kimbo wakimanyi ffe Abafirika Abaganda babamanyi bwe bafugibwa Kabaka waabwe bamumanyi Abasoga bamanyi bwe bafugibwa Kyabazinga bamulina Abanyankole baali bamanyi bwe bafugibwa omugabe waabwe yaliyo bino bye tulimu by'Abazungu eno nteekateeka y'Abazungu kubanga ffe bwe twatuuka mu level eno bwe twayingirwamu politics ono because politics is not ours kati ebintu bingi tetubimanyi tugwamu biki abalonda tebamanyi lwaki balonda ne be balonda tebamanyi lwaki balondebwa kituufu ekyo ontegedde bulungi nnyo kati we are swimming in nonsense omanyi okuwuga nga oli mu kuwugira mu byabusiru kino kikyamu na kino kikyamu na kiri kikyamu nga you don't know what to do the robot oze bulala anti nze bwenti obujjo bwenzija kati sisobola kudda wano ntandika okugamba Bobi Wine alimba centers ye za iPod no I'm past that conversation because ekyo nakibagamba nekiggwa nembagamba obudde mu kiwa obudde mujja kukiraba kati mukirabye wakyaliwo awakana nti wakyaliyo omuntu yenna kati mu Uganda ayinza okuwakana nti gundi nti nuupu ebadde terya sente za iPod wakyaliyo n'omusiru asembayo ku kyalo wawansi kati amanyi kati ekyo sikyasobola kidisikasinga nze ndisikasinga biri complicated byatategeera oshegedde kubanga nze ogwa nze ndi musomesa kituufu mine is to tell you because nze ndi scientific siri yakusereza iPod kuba sirina political party naye science wange yandaga nti bw'ogatta eno neeno ofuna eno there's no reason lwaki kiri bwe kiti nemmanya nti bano balya ssente okyegedde bulungi nnyo nembibannyonnyola nembibawa ne munvuma ne mukola mutya kati mukimanyi ekyo sikiddako awo navaawo kati nze nkubuulira iPod ejja etya
era lwaki iPod weeri abazungu bo bakizuula because omuzungu bw'alaba Museveni wana abantu basinga wagira President Museveni bye bazungu kituufu era singa tebamwagala singa taliiko ontegedde bulungi nnyo bamwagala nnyo kubanga bazanyidde ebyobufuzi ebirungi kubanga Museveni is not a Museveni si musiru era bwe bakutubayo abagwagwa gwabwe ye tomuleeta todduka emisinde omusajja mugezi todduka emisinde kati mwami Museveni yasoma ebyobufuzi amanyi kye bayita politics amanyi politics afoomingibwa atya amanyi kye bayita political party amanyi wa wayinza okukwata kyobala President Museveni mwaba bannamawulire mukijjukira kino President Museveni yayombesanga nnyo President Museveni teyakolanga speech n'atayogera ku Bobi Wine in around 2020 nga Nupu tenajja. That is even from 2017 Bobi Wine ngazemu by election. Webale nnyo. Yali tasobola kukola statement 15 nga tayogedde ku Bobi Wine. Omanyi lwaki? Bobi Wine yali azze ng'ali plain ng'ali maanyi g'abantu. Nga naye bwe yajja mu nsiko eruweero. Naye mu nsiko teyali maanyi g'abantu Museveni. Boss. Because babba Kawanga tebabba ye. Anti uliriza. Kati ye Museveni agenda n'akuliyetinga amaanyi agage. Naye nga agakuliyetinga mu bantu. Yes, yakuliyetinga agage. Aha. But mukekinana teyalina public appeal. Bibeke bibyekinana byakalina. Nte yakayina. Ochekere bulungi nnyo. Era n'ogenda mu nsiko kwali kwekwasa yali ajja kugendayo. Yali ajja genda kubanga abali bamunoonya baali bayitirivu. Webali nnyo. Ne bwe yandibere Kawanga yayoze ki? Yawangudde. Yawangudde. So naye ngezaako okulaga nti kye twali tuyita amaanyi g'abantu kyeraliikirizanga nnyo president era nga buli lwayogera agamba naye mmwe lwaki mukola political party be clear mutubuulire mwagala byabufuzi ki nga mu Uganda bebagaanamu byobufuzi abali independent babagaanamu kati kyekyenkugamba nti obusungu bwonna n'atandika obukola ki obukuŋŋaanya paka bwe yayingiza Bobi Wine mu kitimba kyaki kyekibina kyebyobufuzi era nze ne mbagamba nti wano tewali mulimu n'okwatamu fayiro zo nenkwata fayiro zange ez'amangu ne mbagamba wano tewali mulimu teri political party President Museveni eyinza muwangula because political party zonna President Museveni yakola politics yateekateeka gavumenti ye nga gavumenti yerabirira ebibiina by'ebyobufuzi ate yakikola on purpose si nsobi babere comfortable n'akasenta webale nnyo kyovula nti buli muntu abadde avaayo bwe ne bwoba oli mutuufu otya otuuka ne bakusuffocatinga era ebibiina bingi bino byonna byolaba CMP ani bino byonna ebibiina byolabawo kati tewali kibiina kiwandiise mwezi guwedde bya 2 ebisinga byonna bya 2 emeka n'okujjako PFF kyekibiina ekyakawandiisibwa jjo juzi kati nakyo jjagendo kizuula kankubulireko kati MS kankugamba mazima nakyo n'ogendo kizuula nga kyali kyawandiisibwa ddajja sibakiri brandinze PFF mpya abasigadde bano bonna bali rebranded kati era ojja kugenda okulaba ng'ekyo nga kya movement kya government kuba President Museveni tasobola kukkiriza kibiina kyonna kati kuwandiisibwa era kyovola kati emyaka gino gigatta nti iPod batandika gidisikazinga 2 emeka but forming wa 29 ageza bulungi abantu anti ulidi etane ebina byobufuzi bitebwa because tuva mu kekinana ebyaliwo byali bingi abakwata government bangi ebibiina byasibibwa bitebwa 25 iPod ne bagiforminga 29 anti uliriza bagenda obita gwe kyoyita okuta bagenda obita nga bamaze okuteekateeka butya bwe bigenda okulwaningibwa nga ne iPod is part of it ontegedde because ekitambuza kati ebibiina is iPod ontegedde that interparty because the idea was clearly like this tukoze tutya okubeera n'ebibiina by'obufuzi nga biri operation naye ate nga tusobola obicontrollinga ontegedde kakati gwe kyogamba mu 29 ebintu ebimu tebijja abruptly babipulaninga ne bamanya kati tubitadde naye mu kubita wano tumanyi wali we tujja okikola ki okiteegera okategerekengezaako okugamba so
let us not worry too much about years and dates and stuff like that, but clearly tutegere nti iPod ejja wano ku mulamwa gwa kwata bibiina bino mu linnya ly'empoweringa ku mulamwa gw'ebibiina by'obufuzi okubeera mu demokrasiya, okubeera mu control. Kale kanyinyonyole ono tali mu program sagala tucyankalanye iPod ekigireeta wano nedda ajjo okay nyonyola ekyo ni kyadde ekyo iPod ejja Museveni anyiga bunyezi alaba iPod egenda kubanga esukula ebina bifuzi bino ebirala kwe kugoba bali n'akamanzi esobola gavumenti yange esobola okukola ki okusakonsalinga ebina bifuzi genda maaso kati tujja genda Museveni nja kukyaza lugo Netherland is another story. Ontegedde kakati iPod because bali bafanda okusooka oba nkiyite ntya ebitongole bingi organizations weziri wano oba zibadde wano zibadde zoperating era ebintu byonna ebisinga wano biri funded by those organizations but bazikwatamu anti nkugamba bazikwatamu recently nga giwunye kizi nga giwunye ontegedde naye ffe wano buli kimu kiri funded kumpi buli kimu kiriko akirinamu ki omukono atali mufirika ekyokkiriza oba gaana tuna mu kamera eyo buli kiri wano kirimu omukono ogutali mufirika ontegedde ebyo bikkiriza oba bigaana so kyobola nzimande nkugamba nti aba Netherland bo bajja bagezaako okukola batya bagezaako ku harmonizinga because bakigezaako mu mawanga baharmonizinga nti naawe Matiya alina ekirowoozo ekirungi naye nga tolina financial muscle ekirowoozo kyo kisobola okubeera okutebolingibwa wali ku tebo okategekezaako okugamba kwe kuleeta iPod eno kati iPod eyo ey'ekikulu ekyo Museveni si yali ayagala yalina bye yali ayagala agenda okulaba nga iPod efuuse problematic kuba kati olwo etandise okuwa abantu amaanyi ag'enjawulo agatategeerekeka naga kati DGF kanzikwatemu nagati kati nze afanda kamba kwatemu bano kyemukola nange nkisobola so supporting abaki abantu bange so that is iPod for you now. It clearly shows you nti we are discussing wrong issues to discussing ebintu ebitalina kubeera discussed like iPod nze nkugambe nze nategererawo mangu nze kasanalaba political party mu history wa Uganda political party telina kye yali ekyusiza era tekijja kubaawo kankubuulire teri political party genda kuwangula Museveni ontegedde kati nze jjukira anti political party esolobwa ng'emmanduso nga olaba UPM mu gy'ekinaana we yali emmanduso eri General Museveni kubanga singa teyagenda mu kaluka ekinaana teyali ekwasiza nti ate ngenda ntya mu nsiko emmanduso entuufu teyali eyo ontegedde bulungi nnyo anti nkugamba nti political party zirina makulu political party wano mu Uganda problem yaffe gye tuganya okukkiriza nti not whatever glitters is gold tulina let's bury down parties senga Museveni twasigala mu movement mu bus senga twamukubira dda mu bus netumuttiramu senga bamufulumya yadda basi senga bamufulumya yadda basi muntu mulala yavuga naye bino kati political parties zaffe zajjanga kubanga nkugamba twayingira mu bintu bye tutategeera abazungu political parties zirina kye zitegeeza ffe mu Bafirika political parties zitegeeza kirala mu bazungu kitegeeza kutunda ndowooza ideas kati ffe mu Afirika kukola ssente ffe waffe mu Afirika endowooza yaffe si geemaanyi gaffe ffe mu Afirika oteekeddwa okubanga either by blood ova mu lunyiriri olufuga nga bwolaba Kenya wekiri nedda luto talina lunyiriri lwava mu lufuga ye president we Kenya anti wuliriza oteekeddwa okuba olina olunyiriri
ontegedde ffe wano mu Africa birimu olunyiriri birimu okulwana okwa serious birimu tetumanyi kye bayita democracy oba demokrasia tetubimanyi ffe omuntu akula ewaka gwe ddiro wateesaako ewammwe waka ewammwe gye wakulira mwami Ssekanjakko ddiro wateesaako emmere gye mugenda okulya ewaka awo giteesa otya bulaza era babagamba bugambe mufumbe omuceere ogwo n'ebijanja ddiro watuulako ne kitaawo n'omuganda dadi baddero ekirowoozo nesobola lyontwalako lino ezo ziba mbooko mwani ntulya ku liri ddiro wakikolako ewammwe ezo ziba mbooko kale ddiro wakeera ku makya n'obeera ng'okubeerawo okwo mu kukulako olina kye wateesaako kakati ffe tugenda ne twesiba ku bintu bye tutasobola tuva wansi wano nga tukozesa sisitimu ndala bwe tukula ne tweyingiza mu sisitimu endala ne tubimixinga ne bitubulako nga tetubitegeera kuba leka nkugambayo akantu kamu waliwo kye bayita socialistic economy bwe tuba tuli maka gaffe tubeera mu socialistic economy whatever is at home belongs to your father ne bwakusanga olaba firimu bw'aba agenda olaba agataliiko nfufu akuggyako remote naye akandaba amawulire muveeyo ndaba amawulire Museveni n'agamba bw'ati n'alaba amawulire ge nga gwe oli awo otudde oli oti wadde togaagala olina kugalaba buki bulabi kati ye Africa mwe tukulira kati n'otuuka ate mu kiseera nga mulina okuteesa kyova olaba jjewe Ssennyonyi kibatabukako ne bagamba nze nfulumye paalamenti ng'omutwe bagugasse ali mu tteeserezo talitegeera tamanyi na lwaki yagendayo tamanyina kumanya nti omuntu bw'ateesa tekitegeeza nti no kyoteeseza kirina okuyita ekyo takimanyi akwata bukwasi bitabo binaga nze nfulumye paalamenti ezitoye okategeddekegezaako ezitoye sikyagisobola and this is where we are that discussion is bigger than iPod that discussion goes beyond systems zetukozesa zentuufu okukozesebwa ffe mu Africa twetaaga socialistic gundi kind of economy ochegedde where everything belongs to the state olwale n'enguzi gye mulina is because tulina private hospitals enguzi etambula obungi eddagala omanyi lwaki balibba komoni mani yegamba obujjanjabi bwe bwa bwereere anti nkugamba nti omanyi lwaki abantu lwaki babonaabonera amalwaliro babonaabonera amalwaliro simply because waliwo private hospitals osanga omusajja nga ye dokita nze dokita kalungi alina eddwaliro lye naye kyokka akola mulago naye ng'eddwaliro eryo oba kafamasi kali mu maaso g'eddwaliro lya gavumenti eri wali era buli lwawandiika agamba nti recommended era akubuuza oliguzeewo eddagala nti liguzi genda bakuwa eddagala gwe wali ochegedde gundi eno India ffe gavumenti tulina India naye genda ogule UK tumaliriza iPod so mu iPod kyenjagala okutegeeza mukyo nti iPod mukitegeere nti iPod yajja ku neutralizinga byabufuzi ebya political parties mu linnya lyokolaki obiyambako nti bw'oba omuntu akuyambako tosa mwefuulira nga nakuwadde katuli bafulumya recently bafulumya is it 2 point something billion no 12.2 billion zafuluma bano bagabane balwanyise Museveni ani azibawa Museveni balwanyisa ani Museveni kati nze discussion eyo oba malira obuddo gibeeramu mba ndaba ng'obudde bwange obuwadde ekitiibwa mwami ani mwami Matiya nze ndaba obudde bwange obuwadde ekitiibwa nti President Museveni the government of Uganda which is led by President Yoweri Kaguta Museveni recently released 12.2 billion Ugandan shillings to empower political parties to fight Museveni kati ye abasigaza mmeka kubanga wawawera 12 kitegeeza yaba ina mpitirivu kiringa onajalo nenkwaye emitwalo 5 asaba nyinzo bbanga nyina mwaka kadde oba 5 wa kati nkugamba this is where we are kati nze discussion efaana bwe kibuji bontuza wano mbanda ngo budde batuwadde kitiibwa abo nzidda baleka nabagamba amazima gaabwe ne mbagamba nti kasita wakola political party wane ekigenda okutwala Museveni kiri eki bantu
kubeera be bamuleeta kyokka tewali agenda kutwala Museveni, tewali kibiina kya bufuzi kigenda kutwala Museveni, teri munnabyabufuzi agenda kutwala Museveni. Abantu bennyini abaamukwekanga mu kapanga ne bamugamba nti muzeeyi, ne bamubuuza nti Museveni mulabyeko nti tannabaako wano, kati tekankubuulira akutte wano kumba ali wano. Abo abantu balwana entalo tozibalina zimanyi, ontegedde bulungi nnyo. So kati ekitutwala Museveni balibeera abantu, naye kakati ennaku zino mbadde njija nsomesa abantu nga bagamba nti Museveni must go is a failed project. Museveni must go is a failed project. Museveni will go is now the discussion. How Museveni will go? Exactly, is now the discussion. Agenda ati omuntu omusiru yenna muntu akyagamba kati Museveni agende oli musiru gw'osembayo kubeera omugwagwa. Lwaki mu myaka 4 tolina kyogenda kukola ki? Omukazi omaze omuzaalamu kati Museveni ali bwati yatuwasa n'atuzaalamu abaana kati tumutenda obutaba n'amaanyi ga kisajja naye nga atulinamu abaana bana bakulu naye tuli mugamba talina maanyi ga kisajja agende ffe yatutama. Oli musiru wakikola ki? Otegedde eyo nkola ya kidongo. Let us go back to square one. Tugambe nti Museveni must go is a failed project. Now let us look at Museveni will go and then what? How Museveni will go? How Museveni will go? And what next after Museveni? Kati ye project omuntu yenna ayogera bw'atyo muwuliriza. Naye omuntu yenna ngamba nti Museveni agende tumutwala ku luno. Ogira obeera eyo mutumutwala kuva 2 bamutwala 25 years later bakyamutwala. Ontegedde bulungi nnyo. Abamutwala abamu bali mu makomera, abalala bali luddawo, abalala baafa. So that is a failed project. Mugiveeko. Museveni will go. But what next after Museveni is the question today. Abantu mbagamba mweteeketeeke. Kabasobola okuddayo ku ssomero mugende musome. Museveni agenda omuntu yenna agenda okuddamu okutufuga. Ajja kusaba mpapuula tagenda kusooka kukubuuza walwanira wa kubanga ebyokulwana byaggwa. Kati ffe twekwasa bajjajja baffe buli wootuuka bajjajja baffe balwana munnange ate be baba wa muwogo. Kati ebyo bigenda kukola ki? Kukoma. Kitegeeza nti it is credit kiki ky'osobola okukola because that time is coming. Omanyi abantu beegomba ensi nga Amerika, Bungereza, ensi z'olaba ezo zaabonaabona okutuuka we ziri. Kituufu. Bino byonna bye tuyitamu baabiyitamu. Ffe tuli basiru busiru okulowooza. Oli ayima mu Amerika n'atandika okompeyalinga emweyewammwe naye ng'ali mu Amerika n'omubuuza alabe n'embuzi yakagenda mu Amerika emyaka 5-6 naye ayagala okutegeeza Abannayuganda bwe balina okuoperatinga naye n'atamanya nti eyo musome ku history wammwe mutegeere Amerika yali etya ng'erina emyaka 6 nga gye tulina ng'erina emyaka 6 mu emeka? Mwesatu after its independence. Myaka ebi tejiri 2 gyayitaayita mudda ziri myaka nga 3 okuva Amerika lwefuna independence. Ontegedde bulungi nnyo. Abamu bagamanyi okugamba Dubai biki kubadde Dubai naye kumpi tugyenkana. Yes waliwo Dubai tugyenkana mu nsi ezo ku Dubai. Ffe challenge gye tufunye nti twafuna abantu obukulembeze bwaffe tetwabuteekateeka twava ku bukulembeze bwe twalina. Dubai ekigiyambye okulaakulana amangu nti bo basigala mu bukulembeze bwabwe bw'ennono. Otegedde ffe buno obukulembeze obw'okulonderera abantu jangu babeere kansala jangu babeere kino bye bituleetedde ebizibu. Gwe kankubulira olwaleero senga Buganda senga tuli mu federal system nga tulina prime minister waffe ogu omu. Ontegedde bulungi nnyo ng'Abasoga beekulaakulanya, Abakiga ne beekulaakulanya, Abatolo ne beekulaakulanya, Abaganda ne beekulaakulanya. Uganda would be a better place. Kituufu. Uganda would be a better place, I'm telling you. Naye bino byonna bye twayingiramu ebyokulonda abakulembeze or since when omufirika lwalonda agenda omukulembera tekiriyo. Ffe tetukirina. Ffe wano omukulembeze bamuzaala mukulembeze. Katuli wano Amerika eri mu myaka 2 myaka 2 mu ameka? 49. Myaka 249. Naye kati ffe tugyegeraageranyako ab'enkaaga. Ffe ab'enkaaga tugyegeraageranyako ate nga mu myaka gyammwe mwagyonoona emyaka kumpi aga mwali mu lutalo.
in America irebadde nnyo mu ntalo anti naye entalo za America ogiraba ti egenze ezifulumya wabweru era nekakati era ezwanira wabweru sawa nakati America erwana ya nekakati iri mu kulwana naye outside America outside the soil naye ffe konyi akava buvye ggulu wano ye yavaayo recently abantu bamukoowa abantu batukane bakoowa manya abantu bakoowa nagambye abantu bakoowa abantu bakoowa konyi abantu bennyini bebaali bakkonyi bebaali bakuba nga otuuka ku muntu n'omubuuza nti konyi wamulabyeko wana abasirika bakkonyi nti tebannabaako wano ogerera nti babakubye abo ya UPDF paka ne Museveni naye nanyiiga natandika kuba buli omu akusaba weefuula alima kiboko ya uchafu awali okyangamba wali ku nsonga ya okwegeraageranya kuyitiridde nti tulina kutandika kutegeera kati waliwo ensinga nkugambe waliwo Dubai ti Dubai ekuze mu kiseera ekitono ennyo twagiwaako ne ku buki ne ku buyambi tubenchmarkinge obukulembeze bwayo buli butya neffe twagenda tweteeka mu engagement za politics gwe tutasobola Dubai tebalina bakansala tebalina ba MP abo bakidobukola yes fe wano bakabaka baffe bafa mutebi taliwo wano gwe gamba mutebi nti gwe kwasaganya sente government yagana decentralized system singa decentralized what is government that is central government ne kuli anti what is government be bantu anti ekugamba nti kati babako nabakulembera bino bya kiyaye bemwayingira mute mubisobola bwe mubanga mwagala emirembe muddeyo ku square 1 mutegeero obukulembeze bulina kubeera butya muve mu byokunenya iPod n'abalya sente za iPod ne bazeegaana ba Bobi Wine bonna bajjasi ba opportunist abakozesa opportunity eriwo tulina kuziba zino opportunities n'embuzi etalina muguwa ejja neyekwesimbako ate neewangula kasaba giwa tikiti Ochegedde kati bawadde omwana waliwo omwana nabosa mwana artist of course soba muzalawa otegedde yamuzanyi wa filimu ngaggwe ne tebasobola walukagga ekimuweesa is simply because yakuba kisho wano bakibayi bayita nabosa ne kikuba era nerinya lesi ye nabosa naye lwakuba kisho ne kinyuma nga uzanyanga mawube kati bwe kyanyuma abantu bekibakwata kakati akalulu kali awo nti kati bwemba mugenda kuwa abantu obululu oba okaadi nga musinzira ku ebyo ontegedde tuli mukatyabaga kennyini tuli mukatyabaga akasinga okuba akazibu ennyo ate tetugenda kukanenyeza muntu yenna naye nange ndi part of people abanenyezebwa mukatyabaga kano ke tulimu nange nvunaanyizibwa era nze sejjaamu kyova olaba nti nze buli lwenjijja nkugamba bienino ga president Museveni mbimugamba bienino ga Bubwene mbimugamba bienino gamba guni mwambi wa common man's party mbimugamba nti bana wano tutambudde mu siro wano twandikoze bwetu tuterezeemu nze nabagamba nga Bubwene akajja nembaga nti mugenda kukola ensobi esinga okuba embi mugenda kukola ekintu bajjajja baffe kye bakola ku Museveni omanyi Museveni bwe yajja buli omu yalowooza nti tayogerwako tagambwako is a hero temumugambako kigambo mununuzi waffe kati bwotandika okuyita omuntu omununuzi kikkakkanya abalala bonna ne kisitula ye yekka kati ngenda kola mutanisa obikola ku Bobi Wine babikola naye bagamba nga era nze empalana yange yonna nina n'abannoomu kugamba ku Bobi Wine nga bagamba yetasobya nga nze mbagamba asobya nembalaga n'ensobi ne bagamba kino kyalya naye lwaki bayogera nnyo nti ono yalya kiki kati bategedde nti ate taata waabwe yasinga okulya alya n'okuwuuta n'awuuta alya kati n'okuwuuta n'awuuta tola jjo bwe yagudde ekigwo naye ekyo ekigo kyadde kituufu ekigwo yagudde byaddala era yalumiziddwa nnyo yalumizibwa era musaasira nti sole okugwa naye weewuunya abasajja abamubaddeko abantu abamubaddeko afeffette abazimbye stage ye ate abadde serious SFC bw'otuuka ku stage yonna gwe ogisoma kubanga ye artist ontegedde ffe tuli ba artist bw'otuuka ku stage kyosooka okusoma stage gy'oliko ontegedde n'otegeera ddi lwokola ki
wawolinya otya ndozo things ebya bimanyi sibimusomesa kuba nze ndi sure nti abikola ki abinsinza naye I think he got excited ngalaba eri abantu bakiyalinga biki na getting excited nagwa mu ngwe eyabadde very good it was actually ashaming teyabadde dangerous but it was ashaming kuba kati omukulembeze ku level eyo ogwotya Museveni wa myaka 7 tasiritukwanganako Museveni bw'aba n'atuuka awantu bacekinga buli kimu kati abasajja Bakyagulanyi lwaki tebacekinze stage bacekinze naye stage yabaddeko ne weekoma era walabye stage si ye yamenyese yeye yalinnye mu bbanga it is not intino stage yabadde nnafu nedda stage yabadde okay naye ng'erina weekoma kati ye stage ekoma wano ye yalinnye wano kitegeeza ki ekyo kuggwa amanyirogiki kitegeeza oyo mukulembeze kati omukulembeze yenna asinze okunganya abantu mu campaigns waliwo ebintu byotakola waliwo mistakes wuliriza asinze okunganya abantu mu campaigns sibo kiri boss ekyo yinza okuba weetaga scientific gundi kimbo si asinze okunganya abantu mu campaign eno yasinze okusinza ku bifaananyi byetufu oyo mubuuza ayogeranga muwagizi oba ayogeranga munamawulire ali neutral mu byayogera ekyo kyekizibu kyakye twafuna tulina bannamawulire abafuna side alinga pacho eno anoonya kaadi eno yeefuula munnamawulire kati yamaliriza ali wagundi ali wa kigongo kati kitegeeza otabangako wa nuupu kitegeeza yali agendayo kaadi yali anoonya kaadi balwaza n'obbanga bwe bali bamusindika era bankubulira ekintu bangi nnyo abali mu nuupu nga banoonyayo kaadi ne gundi yabadde anoonya kaadi sewanyana kati yazzeeyo watuufu gy'abeera era neluli bagimuwa ate be basooka ogimuwa basooka giwa oba Faruku Ntege oba yakola kyawo ne bafulumya lisiti ate nga taliiko bano abasinga mu nuupu banoonya kaadi tebalinga ffe kuba kati nze sinoonya kaadi yaabwe sinoonya yenaalemu sinoonya kaadi yonna ne walabye olaba kati iPod tugivuddeko olaba abanoonya akalulu k'obwa pulezidenti obalaba bano ndaba Kyagulanyi nga alina akantu kakola nga bannayuganda mulaba Uganda eno eri wano ne bamugamba tugiraba ate bona nekiki Bobi Wine ku message oziraba ez'abeesimbyewo abamukoze bubi nnyo naye omuntu andisappointinze ye Geno Mugisha Muntu talina ssente bambi na idea talina alina idea yono alina idea ye Mubaraka Munyagwa nange kyendaba idea omuntu yekka alina idea ye Museveni ne Mubaraka Munyagwa Museveni alina ki Museveni ye yakugambya protecting gains ki za protecting zino zonna gains zino wetuli gain ye ya Museveni Museveni alina gain za protecting boss gobo wakana yagambako ne consolidating anti kati goli wa CMP kati nze kugambe kati nze ndi neutral siri tosobola kubeera neutral amawulire go tugalaba tumanya nti ono wa CMP era gwe batandika okusaswa mu CMP oli wa Common Man's Party ate si buzibu naye nze ndi neutral no you cannot be neutral nange nina side ekituufu gain is za protecting Museveni is protecting many gains omanyi kubeera Uganda has gained tubere bamazima Uganda has gained from when Museveni came into power since 86 Uganda has gained abuge mazima ontegede bulungi nnyo waliwo zekati zenabadde let me tell you nze nabadde jo mu Musevenomics nabadde yo bayitayo gundi Mbale nakulabye ne batyamale Mbale Industrial Park ekyaddala mbadde sigendangayo but when I got there I saw something nalaba Industrial Park nga mulimu over 70 operational companies ezikola emitayimbwa abakola plastics abakola engatto abakola biki abakola zijini abakolagana amasuuti gamwe ge mwambala and these are things nze bye nayagadde nembirano biraba nti bulijjo biri katale wano nga tetumanyi so abya protecting kati those are some of the things kubanga abantu abakola erimu erigundi bwe nabadde mbuuza nga mbuuliriza okutegeera how many people are here over 1000 people are working
Okategera kengezaako kugamba. Kakati abantu ngabo botaba protecting. Kusigaza buli mu bwabwe. Oba tobayambye because bagenda kudda wa. Tetwagala genda mwezo ntalo tale ezo. Kati betuga anti protecting kugamba muntu alina idea aliyoko bali aba ali omu gundi mwami gundi kati for him he has a new idea. Ontegedde President Museveni is just protecting what the gains, but for him he has a new idea. Owa Common Man's Party. Era tumuwagira era tumusabira. Era ndowooza senga abantu bali bamanyi okulonda ye yandibadde mu kifo ekyoko. Ekyo kye ndowooza senga abantu bali bamanyi okulonda naye abantu baffe balonda vibe obamanyi. Naye basoke batomere. Kabatomere ogwokubiri banaterera mu maaso. Ffe abalimi tulina enteekateeka zaffe. Omulimi yenna alina bw'osimba ekijanjalo kimala kuvunda nekyo bakijamineetinga. Okategedde kakati Uganda bannayuganda balina osooka okufuna ebizibu bye balimu. Njagala baboneebone. Nze Bobi Wine badde njagala nnyo ababonyeebonye. Myaka nga 2 tajja sobola kutuukayo muyaayi sente yayagadde nnyo sente tajja sobola sente azagadde nnyo ne kale emyaka gye gino 10 tajja kiwangaaza naye nkugambye nti kana akaseera ke kana akawungeezi ke kaalimu bamuboneebone. Ontegedde bwe munaabonaabona mujja kutegeera kiki kyennyini kye kitegeeza kubanga abantu baffe bayiga nnyo nga bibatuuseeko. Kati essaawa eno bonna bategedde nti Bobi Wine yali asereza iPod. Kati abali basirise abakuba mpuuga kati bakyanyiga. Ontegedde bulungi nnyo. Bane empuuga naye yaliko eyo challenge ng'alaba sereza iPod zijja musajja zonna azifuna. Tekekati kiki bino ebitalo nange kambirye. Era bo abantu bonna bali bakuba mpuuga tewali yamanya nti nno ekyali kibalwanya zaali ssente. Bo balowooza nti Bobi Wine yali alwanirira gwanga. Kumbe Bobi Wine yali alwana nti mpuuga ofuna otya milioni 5 otampa nga nze nakulonda okubeera gundi ekifo nze nakikuwa. Ebitaano byokka byamutabula. Byamutabula nga yabadde afuna mpitirivu. Ate kati kyekyo Bobi Wine yakugamba totunanga musowani ya boosi wo. Kati mpuuga yatuna musowani ya Bobi nga ye atandika omubalirira kati gwawo bofuna nange kandye buno ebitaano byokka kambirye nasindika amage ng'asala ddiiro ng'alya ssente nga tagamba na Bobi abitegeera luvannyuma naga ofuna otya milioni 5 n'otatuwaako. Yali ayagala kiwato nga n'ebibiri eby'emmotoka era gundi bye byamugjayo naye Basiiri yagamba sijja kubawa ngenzi taddanga paka kati ne kadi yaabwe yagibaddiza. Okyegedde so kati awo wetuli naye kikyengezaako baga nti tugenda mu kulonda mulonde wayizire. Okyegedde mulonde wayizire mwe mwagala kubeera mu protest boat zammwe muzironde naye bwe munaba mwagala kubeera safe mulonde abantu abali safe. Just butunulire buli azze mumuwulirize malirize mulonde mwasinga mulonde mwakola ki ekyo ndowooza kye kisinga asinga oba abasingidde kubanga ekizibu kyekyo tugenda tuli ku speed awo tuvuddewo mukwano gwo nalabira bamutwalaganye Butambala Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi oba bambi alina kikati omanyi naboza agamba nti bano ba opponent bakwata eggaali z'abavubuka ne bazitwala eyo kati ne babala nti Muwanga jabbeera wano oba munabyafuzi yenna waliwo asinga Nuupu eggaali mu Uganda wano Muwanga ali akatayagala teekamu nanti eggaali olina ogiteekamu ssente olina ogitambuza olina ogiriisa. Mpuliriza bulungi kati kangambe ekintu kya Muwanga Kivumbi takoledde bantu b'e Butambala kyekimutwaza kyogamba ayiza n'obutadda tabagasiza ngamba bayinza omukuba akalulu basobola maanyi mangi. Muwanga Kivumbi ayinza obutadda. Muwanga Kivumbi oyo takoledde bantu ate Muwanga Kivumbi ye ali mu kukola bibye ali mu kunoonya ssente ze ali mu kweyagala ekyemani wa paaka naye banna Butambala bali bubi tebalina bitambula eddwaliro lyabwe temulina kintu kyonna. Anti kyemani wa paaka omulimu gwe gwakukunya bitongole bya gavumenti nesimu asobola ogikuba n'amugamba nti wayi wano waliwo embeera njagala otereze mangu nga tebinna batabuka.
okyegedde bulungi nnyo ekyo kikola ki kisoboka naye kugambe chairman wa paaka oyo mwami Muwanga Kivumbi okufaananako n'abantu abalala bonna aba MP abayagaliza ennyo takoze ontegedde era eyo mukyala Namboze byali mu kwogera ayogera bya bulimba mukyala Namboze ali mukola kye tuyita reverse psychology ayagala nti bwe kinaamutuukako emukono abeere nga yabagamba dda omwise fala naye kisoboka era Namboze takyasobola beera mu katale k'emukono Namboze tumuchallenge nga agende mu katale k'emukono gye yakolanga ewamma yali muwooza agende mu katale k'emukono ayimirire ababuuzeeko tasobola kati agamba nti ba opponent kati obululu bwe buli ku NBS kwe buli era senga NBS yali eronda Namboze yandifunye 10 ku 10 kubanga yabeera okwo neyejaga genda wejagire mu community abantu bagenze bakoowa ebituufu nno Namboze ate tebalina kye bakoze kati Muwanga Kivumbi ne Muwanga Kivumbi kati eyo sikiru kankubulire kati fe abasoma psychology tumanyi ekyo yabadde ateekayo kijinji nti bwe kijja babeere nga bakola be batugamba bakole eggaali ne bagikola kati bo lwaki tebakoleza abo otubulira kukola gaali ate nawe tonnakola yo kati besides Muwanga Kivumbi bamuwuliriza kati ekyagobeza Muwanga Kivumbi ekituufu Muwanga Kivumbi yagenze ku district President Museveni recently yajja Muwanga Kivumbi wonna ne beekweka kubanga Museveni akuswaliza kadaala wali ekituufu didn't we meet Muwanga Kivumbi you tell these people where is what happened to where this MP Muwanga Kivumbi you go to the microphone kati Muwanga Kivumbi ebyo yabitya Museveni yamala ennaku ezi Butambala Muwanga Kivumbi wonna ne beekweka kati njagala kubuulira kugamba nze alina logic ategeera gwe MP w'ekitundu Muwanga Kivumbi yabaddewa exactly awo we bamuyambaliza enkofi yadde agenze kola ki yagenze mu lukiiko ate nga lwalina alemu ng'omubaka kati yagenzeyo kati olwo yefudde mubaka naye nga jjukira abadde bulijjo abaisolatinga bamuyita tagendayo ne lwe bamuyita president lwe yajja Muwanga Kivumbi beekweka Muwanga Kivumbi alina ekifaananyi ng'ali ku mukolo president nga ali because president ali mu kitundu kyo ontegere bulungi nnyo gwe olina omugamba nti President Museveni kino kigaanyi watuwa kigaanyi ng'omubaka wa parliament yaliyo Muwanga Kivumbi teyaliyo lwaki ngamba teyaliyo bonna abanupu tebaaliyo ne Aisha Kabanda bonna tebaaliyo kati ekibuuzo kyali ne kibeera ani agenda okugamba president ebiri mu abantu b'ekitundu bakansala webali ba RDC webali ate nabo banupu bonna tebaaliyo buli ewa nupu teyaliyo baguzira omukolo baguzira kakati president Museveni agenda kutegeera ddi ebiri mu bannabutambala ebituufu nga muzannyo oyo politics wajjangu nkwekule nze situla na Museveni nze situla na gundi ate ekirongo otuula naye nze njagala nnyo obanga tutuula na Museveni totuula naye ekiro n'emisana ne totuula naye ekiro ate emisana ne weegaana Muwanga Kivumbi kye bakola kubanga batuula ne Museveni ago ge mazima ekiro emisana ne beefuula abatuukirivu ontegedde bulungi nnyo bw'oba totuula na Museveni totuula naye completely so kati Namboze ya ebyeggaali bino nti bano ba opponent be bapanga Namboze akimanyi bulungi nnyo ekyatuuse ku Muwanga Kivumbi kye kigenda omutuwako emukono naye basobola omugobaganya Namboze mukyalenjingira wano agendeko mu katale k'emukono gye yasolozanga omusolo ababuuzeeko gye yasoloza omusolo gwe gye yabulankanyiriza ssente zamuwa omusolo ate owa wansi ye Muwanga ye alabye nnyo simanyi bimutuuseeko nnyo nalaba ne bamugobako ne mukuziika Muwanga Kivumbi ye bamukoowa tasobola kudda mu kujja okugambe bamugoba nga tuziika looda bamugoba abantu bagamba nti kozi waliyo naliyo nene nalaba ne kazibwe naye ng'ajjeyo enjala eri Muwanga Kivumbi kubanga kazibwe y'omu ku basajja omusajja nga amaze n'owaayo akakadde ka ssente
akakadde kajja bamutwala kukakanya mbeera naye nga kyoba omanya nti kati kazibu oyinza omuwa akakadde akazibu tomuwa akakadde kamukolera ki tayina kagula nnyaanya waka kati omuwa akakadde era n'agamba eyanna ayogera ebyo era okumanya busajja bwangu mbu era oyo ayogera bwatyo mutereddeko n'akakadde so what akole reverse azijjeyo bwekola reverse osezezo zitwala ffe tuzikusabyeko twagala kolera bannabutambala kuba bannabutambala weebali baagala okubakolera obakoledde oba onyumya mboozi z'amalwa kitegeeza n'okuziika katandika kukwetaba mu just nnaku zino nedda okuziika abadde ng'aziika kubanga alina obusajja bwawo bwaweererera abaana ku kyalo afuna bwachairman awo n'abaweererera abaana abamu yabategana ku state house Muwanga Kivumbi atuusa atya mwana ku state house basale mubaka wa parliament ulira psychology Muwanga Kivumbi atuusa atya abaana ku gundi ku basa ya state house ate ensonga za Muwanga Kivumbi so Muwanga Kivumbi yali mu kiseera kizibu nnyo ng'era ne Namboze wali mu kiseera ekizibu ekyo bola yavuddeyo mutaasa Namboze mukazi wattu bana kati ye Namboze jukira ye Namboze azanya politics owaddala oba kubugere kubunuuna oba bubwera ajja bunuuna bamwete kadi ekyo kyeyajja kikola yeyo mukyala Namboze yeyakkiriza nti ono yalina amasanyalaze wadde nze nasooka mu byobufuzi leka mufukamirire era ekyo kyekyakuba gundi kyekyakubya ono ani owegundi owebusiro Segona kwefuula Segona wa Mampaati ayogera yenyinyimbo wenyimbo omukulu ate nga yalina kadi yo oba tetugenda koma wano nga tetunakoma twagala okujjukiza Bannayuganda nti Uganda erina kyefiirwa olwaleero naye yogera speed obudde butuweddeko wuliriza Uganda olwaleero erina kyekola ki kyefiirwa ontegedde nolwekyo byonna byokola making sure that you're protecting what we can lose. In fact, mu byonna by'olina okukola Uganda first. America, CNN, BBC Bungereza, Fox News mu America zikola amawulire nga ekisooka ku protecting nsi yaabwe. Exactly. Kyekikulu because ensi bwesaanawo namwe abagirimu musaanawo. Munne kati zino embuzi zo zirowooza. Mbu ogenda ne bayogera ku Museveni ebigambo ebikikinike. Mbu kibateeka waggulu. Kibassa wansi. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Mwami Obote tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala ssebo Mwami Obote tweyanzizza. Ssebo. Tutandikire. Amaanyi mwegali. Amaanyi mwegali. Olina amaanyi. Mwegali nga wulidde. Obadde tegali. Tukome wano leero tutandikirawo olunaku olulala akume atakumira mpeera wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Amen.